Inside Story Uganda, real source of political updates. Bendi nabo wano sanyuse nnyo naddala okulaba Moses ono muganda wange nga anyumidde mu kajoza akamyufu naye nga bannakira bonna tubalamusaako ate ngera bompisirizawo ddala kankiisewo nti sebo emipiira gy'ebika gitandika olwaleero bazzukulu ba Mutasingu enkya tugenda kuba tukuba enjobe ku kisaawe Kawanda secondary school awo yegenda osooka olugwamu era tubayita tubakoowola mwenna mujje tubugirize jjajja nga ate tukuba enjobe ku ssaawa nnya ez'okumakya. Ngesebo kuyogere ku mpiira gy'ebika ngesebo olwaleero gitandika Uganda bonna buli wankulukuku muggweeyo n'abeddira emmamba wano bampeereza ku message naddala sipiika w'emmamba Kakoboza mugito waliyo okuyisa ekivvulu mu maaso g'omutanda ab'emmamba nja baagaliza bulungi naye munamusanga embwa tusabe bakube ab'emmba tubalina ku buzibu. Sebo omwogezi wa ofiisi ya ssentebe wa NRM mu ggwanga. Sebo ntwala omukisa guno nange okulamusa ku batulaba mwenna nyongera okuyozaweza abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo ate nammwe abafunye okutawanyizibwa okw'enjawulo tubagamba nti ensi eno buli kituukako kyonna tukijjemu kyakuyiga ate tube bagumiikiriza mu buli mbeera yonna. Nyongera okubatuusaako okulamusa okuva eri nankulu wa Office of the National Chairman omukyala Hajja Khadija Namyalo Uzeyi abagamba nti abazzukulu akalulu twakamala nnaku z'omwezi 12 jjajjaffe agenda kulayira okukwata ekisanja kye kyemwamulondera naye wakati nga tutambula mu ebyo mufeeyo nnyo okulaba tukyayina omulamwa gumu gwe tuliko ogw'okufuba okulaba nga twongera bukya bwe tufunamu bwe tuyingiza mu maka. Programu zino zemulaba PDM zemulaba ez'emyoga sente z'abavubuka sente z'abakyala abaka baffe bano abalungi ze batuyisiza eziri mu bajeti y'eggwanga ezo siza bibiina bya bufuzi nti wa NRM yazifunamu siza bibiina bya bufuzi nti wa NUP oba wa DP z'Abannayuganda kubanga kye twetaaga President Museveni actually at provoking nnyo when one meeting n'atugamba nk'oyo obuwagizi bwa oye tayagala kalu kataliko justification lwaki omulonda kuba alaba byakoze ensigo zasize buli munnayuganda alina ensonga lwaki ateekeddwa okulaba ng'amulonda era neebaza Katonda nti twakiwulira ne tunnyonnyola bannayuganda era obululu obuwerera ddala miliyoni 8 bwe yafuna bwajustifyinga kye tubadde tukola nga tunyikiza enjiri abantu tubagamba kino abantu tubagamba tukole kino kubanga olabira ddala nti gwe n'obwobanga oyagala nnyo ebyobufuzi naye bw'omala okuyita ku luguudo olulungi bw'omala okutambula n'otuuka ewo nga tewali akugajambudde ate n'otuuka ewaka ng'enjala ekuluma togenda kwenyumiriza mu ggwanga lyo. Enjala tebaginyumya mu space ya byabufuzi enjala buvunaanyizibwabo kubanga gavumenti eno eyaffe gye tulimu eya capitalism we are practicing a mixed kind of approach ya economy ne upper hand esinga ya capitalism kuba no gavumenti yaffe tegaba mmere walingayo omusajja mu kiri nga bamuyita Lende so Salvador bonga bakeera ku makya buli kanaku bawalita y'amata buli maka abakomunisiti we bakolanga niwa ni waffe mu capitalism oyina okwenoonyeza ekyokulya gwe boddeeyo n'obeera mu byobufuzi ekyokulya tekiriiwo kati ye muganda wange yeeraliikiridde agenze n'aŋŋamba nti nkulabye ng'oli mu bimyufu n'ensanyuka naye kyemmanyi obulungi amanyi bulungi nti NRM bw'atunuulira akabonero kaffe kalimu buli kala ate ye akyali muto tannaweza na myaka 15 ne political space kati ye bw'ayogera wa UPC yandyogedde naye bwewetegereza embulemu yaffe olabamu ekimyufu mu ekiri olabamu kiragala mu ekiri olabamu bulu mwali kwegamba byonna ffe twalaba future bwefaanana ne tweteekerateekera sebo sikoze ensobi Sebo webale nnyo sebo omubaka we Nakaseke Central Mayanja Sebunya sebo neyanza nnyo neyanzege okubeera wano n'abakulu akadde kabadde kawanvu nali wandooza twali tugenda mu campaigns tubawamu akadde tuwamuka akadde basawo ne banyaba babuuzaako nze Animanja Sebunya naliko sipiika wakikwavubuka bwakabaka bwa Buganda abantu ba Nakaseke Central ab'ensonga ne basindika mu ssetteeserezo era nayo nempwewayo obuvunaanyizibwa obulala nze deputy chairperson w'akakiiko ka Kosase era sebo omukulu ono memba wange kakiiko ka Kosase so ndi mukama we wano alina okumanya sebo sibambi nti wano waliwo mukama we mu palamenti naye sebo mukulu Tebyasa n'okuyisaawo kano
Ripooti eno gyenkute yampeereddwa Minister of Works and Transport. Projekiti yaffe ey'oluguudo lwa kilometers 29 n'obutundutundu 72 olukolebwa Luweero kyokka Butalangu olw'obuwumbi 93 ng'ensimbi zeewolebwa mwaka gwa 2017 naye ekkubo eryo litambudde kasoobo n'ekirala abantu bangi tebannasasulwa bawera $589 okusinziira ku lipooti eno. Tebanaweebwa nsimbi zaabwe, bawaayo ettaka lyabwe, bamenyebwa amayumba, ettaka we liyita. So nga ate ssemateeka alagira ky'abantu balina osasulwa mu budde. Era ensimbi ziri mu buwumbi 12,288,000. Naye obuzibu buli wa Kasayija, buli wa Musaasizi, baminisita ba finance. Muliriizinga essente zino abantu basasulwe kubanga bawaayo ettaka awayita ettaka awayita ekkubo eryo ate nga abantu bano balwana mu lutalo. Ekkubo lyo lyakolebwa ligenda kukolebwa mulimu kugenda maaso sofa lipooti eraga bali ku bitundu 7 ku buli 100 sofa we batuuse era nga lusuubira okuggwa ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogw'omunaana omwaka guno kujja kuba luwedde kalumaze okubibwa koolasi. So naye waliwo ddire olw'ekyo kuba waliwo portions abantu ze batanakkiriza kukolawo nga tebannasasulwa n'ensonga y'amafuta n'ebizibu ebirala bingi bye tusaba ministries zikwatagane abantu bano basobole okufuna mu nsimbi zaabwe z'omusolo ate nga nsimbi za looni. Nange bwenva wano ssebo ngenda Wankulukuku. Leero bazzukulu ba Kasujja tugenda kuba ab'Emmamba saa 9 era nange ssebo ngenda Wankulukuku mu nsonga eyo ssebo era basaba mwenna tubeereyo ku nsonga z'emipiira gy'ebika gyaffe bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Webale nnyo. Honorable Arani, tugenze wa Council Yusufu Nsibambi yali omubaka w'FDC omugole mu NRM. Amina. Ssebo buuza ku ggwanga. Abasebo ne banyabo balambusiza nnyo nga bulijjo mu linnya lya Mukama Katonda. Ssebo katukyaza nina essanyu lya nsuuso okubanga nange ondeese n'abakulu bano bato bange naye ba Boji nono mukama wange mu Parliament ate kojja wange. Kati nina obuzibu nti omupiira gwa leero ngenda gendayo kubugiriza Ssaabasajja Kabaka naye nyiza okuddeeka nga ate siridde emmere kubanga ate anfumbira yoli gwotegedde ate atukyazizza kakati saagala kulaga ludda kyenvudde nyambala ebinyanyanyanya naye bamutukoze bulungi ne banyabo katusabe nti Katonda ajja tukkiriza ngera bwatuwadde omukka okubanga tuteesa ne tuva mu byanjwanjwa. Bamukulu Musisi balina abavubuka baabwe bakukeera okuvuma okuva ku makya paka akawungeezi naye nga tamanyi nakiri mu bbiiru nibamugabire nti mugenda kuyimiriza ssente kakati obuvunanyizibwa bwanjawulo tulina okujja kunyonyole nti tuli babi nnyo nga bwe mutulowooza naye ebirowoozo byaffe byebyo ng'abantu tuli bamalayika. Tweyanziza nnyo Honorable Yusufu Nsibambi omubaka wa Mawokota South. Omulamu gwaffe ogwa leero omulabi waffe osobola okugwetaba mu butereevu ng'obuweereza obubaka ku SMS oba ku WhatsApp ku namba yange y'essimu ezi 0706 6254 0706 0701 62 5460. Tugenda kuba twogera ku sovereignty bill etteeka erikukwata ku bwetengereze bw'eggwanga. Etteeka lino libadde nnyo mu mawulire nga muliwulira lyayanjulwa mu Parliament ne balisindika mu kakiiko. Akakiiko kali kutuulako obukiiko bubiri, akamu ka byakwerinda n'ensonga z'omunda n'akakiiko k'amateeka aka Parliament. Wiiki yonna ewedde abantu ab'enjawulo badde bagendayo ne wiiki eno nga bawa ebirowoozo byabwe ki kye balaba etteeka likwatiddwa bulungi, ki ekyetaaga okwongera okutereezaamu oba okukyusaamu. Waliwo abamu abaliwagidde nga Council Yusufu Nsibambi y'omu ku buwagizi abadde batandikirwako. Waliwo n'abamu abalisimbidde kuuli nga bagamba waliwo ebyetaaga okwongera okutereezaamu.
Bank of Uganda tugirabye, banka z'ebyobusuubuzi, bannaddiini, era ng'ebimu ku bye bawakanya bagamba bayinza batyo bateeka ku limiti ku muwendo gwa ssente gwe bafuna, teeka libadde ligamba miliyoni 4 mu mwaka. Abalala nga bemulugunya ku kibonerezo nti bisusse. Omuntu n'owaba aleese ssente zimuteebereza okubanga lisobola okutabangula eggwanga oba mu byenfuna oba mu byobufuzi ng'etteeka bwe ligamba. Naye omuntu omugamba nti omusibeeni omuwe fayini ssente ziri mu buwombe, abalala nga balaba ng'ekiba kiyitiridde. Naye byonna bino tugenda kuba tubitundamu mu pulogulaamu yaffe ya leero. Kuba mulimu nti basobola okusiba emyaka 2 oba okuwa engasi ya buwombe 4. Okwosajja twafunyeemu akakiiko kazzeeyo abavunaanyizibwa ku tteeka lino abaali baga Ministry ya Internal Affairs n'Attorney General ne baddeyo mu kakiiko naye abaako ennongoosereza ze baakoze. Ebintu ebimu ne babijjamu ebadde mu kutya kw'abantu, ebimu simanyi bana byonna byavuddemu. Naye kisinga obulungi tulina Council Nsibambi amateeka yagasoma, yagasomesa, ate y'omu ku baali baga, ate mu kiseera kino ali mu Parliament. Ekyajja kitubulira bwe kinaba mu kiseera kino ali mu Parliament, kati amateeka ali mu kugabaga. Agenda tunnyonnyola biki bye bagyemu, tteeka lyasigadde litya, asooka atuwa ekifaananyi ekyo. Munnayuganda asooka ategeere baleme kubeera kuwalakase. Pulezidenti yamuwese pokopoko n'olwali ki kyennyini ekiri mu tteeka we twogerera. Council Nsibambi muzindalo guliwo sobo neyanziza naye katukyaza toyinza muga nti ekino ekikopo kyomupa nyweremu. Nandibadde nsaba abakulu envumulo batandike naye Amina nentandika embeera eno. Mu kusookera ddala nsaba ntegeeze bannayuganda nti netteeka sinze nalibeeramu kulikola. Ekifaananyi ekibadde kitambula olumu ng'ate omubaka wa paalamenti yakireese ku lukiiko n'agamba nti Nsibambi yamu ku baakola etteeka. Nadde mpulira ne ku mukutu ogumu nga baga etteeka lya Nsibambi, etteeka lya Nsibambi. Waliwo ne baganda bange babaddeeyo ku mitimbagano, nsobola omwogerako ekitono. Abadde awo n'aga nti nze bwe nayita e Butambala ajja gamba abantu bankube kuba naleese etteeka. Akome Mawokota kati enkya waliyo omukole e Butambala naye ngeze nga nti ono wayinza okuba kyadde ayogera nga kituufu. Kati bambi njagala muga nti etteeka lino n'abakulu bonna abali wano bali bamanyi, naddala mukama wangu akosase. Amateeka gye gayita gava mu gavumenti negatwala ewabaga amateeka Parliamentary Council mu Justice ne balireeta ne balisoma, Speaker n'aliweereza obukiiko obulikwatako. Naye lyenteeka nze bwe nalimanyirako bwe twagenda mu kokasi Entebbe, President n'ayita Minister wa Internal Affairs, n'ayita Junior Minister, State Minister, yali student wange mukulu Muhoozi David n'alitusomera bamemba Parliament abakokasi twalimanyira. Katugenda okujja eno mu Parliament nga tulina kaidi ate lyali mulimu amateeka, nange nemba nga ndisome nengenda ku kakiiko, ku lukiiko we baaliwa bukiiko bubiri, aka Defence and Internal Affairs n'aka Legal ne Parliamentary Affairs. Nentekayo ebirowoozo byange nga Nsibambi ate akiikirira ab'e Mawokota. Olenza ga ab'e Mawokota bebuuzaako kasita bakuwa obuyinza kitegeeza obakiikirira ebbanga lyonna. Kati nempayo ebirowoozo byange kakiiko. Mbadde njagala njogere katono nnyo ku birowoozo byange, njogere ne kyenalabye ekipya kyoyogeddeko nti minisita yazze n'agamba alinayo ebirowoozo ebipya. Mu kusooka ddala etteeka bwe lijja ne baliweereza ku lukiiko oba enkiiko ezibikwatako byebyo n'okutunulira okwogera nga bwe liri. Ebirowoozo byonna ebijja oluvannyuma, ebbaluwa ya President, ebirowoozo bya Attorney General ne Minister wa Internal Affairs oluvannyuma lw'ebbaluwa ya President, babikwata ng'ebirowoozo byonna ebya NUP, ebya FDC, ebya ANTI, ebya Nsibambi Yusufu, ebya Bank of Uganda, kakati ne bakola report
tulindira ripooti eyo egende mu parliament enkulu. Kati bino ebyange byengenda okwogera saagala muge nti Sibambi yagambye bakyusiza kubanga Sibambi si memba wa lukiiko, yali yawa memorandum ng'omujulizi. Kakati tulinda nakitegeddeko era nakyo siza kikakasa kuba tebakituwadde ku lukanga lwaffe lwa pame, nakitegeddeko neera nkimanyi nti bali bonna oba balidda wa mu woteeri oba bali mu parliament bawandiika report. Batuyise officially ku Lwokubiri etteeka tulitunemu liyite oba terikola ki teriyita. Kati njagala bwangu nzire ku teeka katono n'ekiriwo. Basebo ne banyabo abatulaba eyo nga sinabona kwogera mateeka fe kitwakiyitanga splitting the hair. Oba mu Luganda bakivunula batya okubeeraawo n'okayanira oba muki okayanira mu kkubo bakuseredde mu katale okayanira mu kkubo. Kyekintu kyendaba mu Buganda. Abantu baga Nsibambi yalya, Nsibambi yafuna ebisawo ne bwendya nga Nsibambi mbadde mwogera ku mipiira gy'ebika okero mumwogeddeko era mugande nga emmamba bagikuba ekate omukyala aga nti guwadde wagira bakojjaabo neyinza okuva mu maama wange kubanga kakati waliwo ekintu ekitukwatako wano mu Buganda tulina nnyo okugoba ensonga ne mulowooza mu ndimu byakuvuma mu byakujerega byamalala Katonga akola ki ajjula. Etteeka lino ndimanyi kati so babuulira era ligenda kuyita ku Lwokubiri kubanga 1 temulina numbers, 2 byembadde mukayana bivuddemu naye kati muddawa. Kati bwe munaayagala mugoba abantu bammwe mu mbeera yonna ebateeka kumpi n'ekyoto bakuseredde mu katale okayana ki embesa kumukulu. Basebo ne banyaba etteeka lino constitution yeriteekawo nti bannayuganda balina okwetengerera bakole embeera zaabwe nga tewali muntu webweru abawa kyakkola. Lwaki? Tulina ennono yaffe, tulina obuwanga bwaffe, tulina enkulaakulana yaffe nga tugiraba n'embeera yaffe mu bwavu ne mu bugagga. Kati omuntu ajja kuva eyo abeere ebweru agala nti mukole kino temukola kino. Kyebava ababa baga ssemateeka bateekamu obuwaayiro mu ssemateeka. Nsookedde mu nnyingo esooka ti obuyinza buli eri bantu balina obuteeka mu nkola nga bayita mu kulonda okw'amazima n'obwenkanya oba akalulu k'ekikungu. Era bannayuganda balina okuba nga beematira nga beemanyi ng'abantu sovereignty. Bw'ogenda mu kawaayiro ako mu nnyingo ey'omunaana gyenja kusoma yokka sijja kusoma bintu bino by'amateeka bijjudde abantu babikooye dda. Egamba nti Uganda erina okwefuga ng'etunuulira embeera yaayo n'ennyingo n'eggwanga ng'eggwanga n'okweyagala ng'abantu nga bwe kiri mu national objectives. Era parliament erina okukola amateeka mu bwangu agateeka ennyingo eno waggulu. Kati mu constitution kyebatugamba gye bayita national sovereignty okweyagala n'okwematira ng'eggwanga mu bwetengeredde. Akawaayiro ako nakagamba okwematira n'okwewulira ng'eggwanga obwetengeredde n'ekitiibwa ng'e-Uganda. Nekigamba nti gavumenti n'abatuuze balina okuteeka mu nkola okukuuma ekitiibwa ky'obwetengeredde, sovereignty, okwemanya n'okweyagala ng'eggwanga Uganda. Era gavumenti n'abantu balina bukokubiri okukuuma ebyobufuzi, ebyenfuna n'embeera eya bulijjo, okwewonya okwesigama ku bintu ebiva ebweru. Kakati siyagala nagenda maaso. Ekitegeeza kino ekintu abakola constitution abakibaga baga nti bannange mulina okwemanya nga bannayuganda.
nasomerako ebweru mu America naye twalina omukulu akola mu finance bali bazanya omupiira omuzungu nalooza nti amuzanyeko bubi abazungu bonna bamukuŋŋaana omunigeria yali avuga gaali ayitawo kukisaawe nayimirira natandika okuba buli muntu nakwata onamuga Moses what happened ye yatagenda takubye yakuba nga takoze eki nga tabuuziza katuba tuli mukulayira ekololo nali tudende Zaake ne Honorable Sekitoleko Zaake nabuukira omuvubuka talina kyakoze ambadde suuti namukuba namugamba bano bambega wasi SFC nzali sikimanyi ali awo kakati omuvubuka bwagwa nali bazaake ku ngufu bwe twamuyitanga kati Zaake bwagwa wansi Sekitoleko nakwata omuvubuka namukuba kati Sekitoleko bamala nagamba nti Zaake kiki ekibaddewo so that sense nti bwokwata ku muganda wange oba okutte kuki kunze kyekiri mu tteeka lino kakati gavumenti okuleeta etteeka lino abantu balowooza yaleese kino okunyigiriza ono okunyigiriza baki kunyigiriza baleeta ssente wano tuli bubi ekyo si kyekigendero ekigendero kyali kyakuteeka mu constitution mu nkola kubanga constitution teyeetambuza yokka so njagala bassebo ne bannyabo muleme kuleeta fitina mu mateeka ga ggwanga mutunule muki kirimu era mbeebaza nsonyiwa mukama wange kubanga saagala kwogera etteeka lino oligamba bweti bafonera abantu ninjagala njogere gye bayita spirit of the law musisagimanyi n'abalala baho nayo bagimanyi ki ekinyusi ekiri mu tteeka lino etteeka lino muli mbeebaza nti mwagenze mu lukiiko ne mwogera nsibambi alimba wano nsibambi alimba wano ono ye mutuufu ne gavana wa Bank of Uganda najja era bwe twogerera muyinza okuba temulina mukisa naye olukiiko ebintu byonna ebyayogeddwa babigezaako bitereeza ebbaluwa ya pulezidenti wagirabye bulungi ng'aga nti bino si bye nabagamba ate nabo tabanenya kubanga bo bali tebatunuulira pulezidenti kola tteeka nti lirye batunuulidde embeera yonna eyogerwa mu constitution ne baagala bagiteekemu kakati mugiteekamu si mumbwa si bamalayika ne bateekamu ebirungi n'ebibi kakati abantu bazze abamu balina obusungu buyitirivu n'ekyo kikyamu ebbanga lyonna amateeka gayita simanyi budde bwe ninayo naye nja kubayo amateeka abiri agayita nga tegakola etteeka ly'enguuli nti bwokola enguuli n'okola bwoti nga omenya omusango jjajja wange yali afumba mwenge owalagi nga bamufumbira mabanda ekabamba naye nga tanywa mwenge omwana we n'agenda kojja wange Samukipaya n'agenda mu Uganda Breweries ng'akola wansi wa Mwami Matembe mu brewing section bagira brew house Mwami Matembe yali mukama we naye Mwami Matembe mukama we atanywa mwenge ate kojja n'agunywa naye nga jjajja ava eggomba n'amugalamiza n'avuga nti walize n'okyankalanya abantu galamira n'amukuba kunywa mwenge naye ng'ateeka afumba omwenge so amateeka agamu tugakola nga tegategereke otwala ku poliisi ekukutte okufumba omwenge ekidomola ogenda okuddayo okukireeta mu kooti nga kikalu ate nga poliisi yagunywedde so kakati do we need such laws ebyo lwaki gwegali temwagendayo nga maliriza kuteeka example waliwo etteeka oba likyaliko Honorable Musisi ku law books zaffe nti bw'osanga abakalamoja babiri wonna wobasanze baba bagenda kubba nte oba bava kubba nte tebagenda gamba ti ne bw'osangayo mupi nga kooti ng'abuuza Hillary ng'omuga ogenda kubba nte oba ova kubba nte kakati ye alina okwewozaako nti bannange badde so amateeka kino kyansanyusiza nnyo nti abantu bazze obujulizi bavudde Masaka naye kyenjagala obagamba kyekyakusanyusiza nnyo mu tteeka lino omuntu yeebuuza lwaki wali wagidde nnyo amateeka getubadde nago tegakavalinga mbeera eno tegalwanira bwetwaze kyenjagala njogereko etteeka lino bw'oliraba era ne mu kino ligenda kusigalawo kigamba mu sentence etandika 2 in this act comma unless the context otherwise requires in this act kiregera ebino bye mulaba bya tteeka lino lwaki amateeka ge tulina ag'eggwanga
agakwata kukusa abantu, enjaga, obutujju, okuleeta ssente zitamanyiddwa, gayogera ku mbeera y'amateeka ago nti bw'oba oyogera ku njaga oyogera wano. Mukulu Musisi ajja kunjulira etteeka terikwata muntu atali wano okuggyako etteeka eri ery'okulya mu nsi olukwe. Kati oli bw'akolera ekintu mu Amerika mpa ekyokulabirako nti omukwano gw'ebikukujju wano musango, mu Amerika si musango, n'ava mu Amerika n'aweereza obuyambi mu masomero ne teepu n'ebifaananyi eby'obukukujju, essomero ddamba ne likola obukukujju. Kati okwata bano baana kukola bukukujju kiso kya mbuzi kirekera omusi ne kitunula ki omubaazi. Kati etteeka lino bw'okolera effujjo ly'okolera eyo lijja. Mpa n'ekyokuleberekera mbadde nkiwa nti waliwo omukulembeze omu yeesimba mu kalulu n'awangula oba ne bamuwangula n'atagenda mu kooti nga waliwo electoral commission akakiiko k'ebyokola ne kalanga omuntu ekamuteeka ne mu byapa neho nayo Musisi kadi yange yaŋŋambye nti eri mu kkubo eri ku nfudu agenda kulayira tumusabire abeerere leader wa opposition. Kati mukama we agamba nti akalulu kafu, European Parliament netwaleka Uganda akalulu kafu babba. Kakati omuntu anajja okukola pipeline aga nti ngenda atya mu nsi nga ne president yabba obululu. Kati bwakomawo wano tosobola mukyajinga kubanga ye byayogedde yabyogedde Bulaaya n'oli ow'obukukujju tosobola. Kati ogezaako okuteekawo oluta nti tojja kweyibaala kukola fujjo olikolereyo ogenda oyogera wano buli kibuga oyiga abantu bakubangula ate ng'otta nsi yo economic sabotage eri mu lino tteeka. Kati gwali wano gwekwatako n'oli temukwatako. Kati netteeka ligezaako okulondoola embeera gye bayita sovereignty kubanga babagambye muleme kuba influenced, muleme to be influenced by foreign countries, mubeere independent. Onozikuuma otya gwofugayo eri soka lino etteeka ligezaako kukola kye bayita extraterritorial jurisdiction. Kyenfunyemu nti omuntu bw'obuzizza omusango ekyokuba nti oli mitala w'amayanja tekirina kweyibaaza. Emisango egiri mu tteeka lino erikuuma bwananyini si misango gyonna. Okujja nga mulina extradition treaties n'ensi ntono nnyo ze tulina omukago ogwo gwe bakuzza nga bakutte. Abantu babeera mu biyumba balaba waliwo gwenda bye ku makya oli akenzi n'avuma president n'amuwemula, omulala yavumye yaani, omulala avuma muhoozi. Kati basically nabo bantu era nze waffe bano ababadde bagamba nti bavuma nsi bambi ebyo tebijja kukola. Nze mu North Court mukama wange nali lieutenant. Bwe birema bino ebyamateeka ng'ebirala bijja kukola sinza kukkiriza kukunyooma kubanga abalonzi nowe kubanga nze sikunumbi sigwe wanzaala sigwe wampeerera sigwe wantwala mu opposition sigwe onzijeeyo ng'obeera eri ngoga nti ovuma nsi bambi tweyazanya olale bonsi bambi loza munnamateeka ono ensonga ziwulidde bulungi ate sewo njagala muweereko obujulizi namusomesa y'omu ku ba student bange abasinga gamba nabateeka omwogi sewo omusomesawo afulungamiza bulungi. Kati okwemulugunyako kukyali luddawa ensonga eziba zakoleddwako bisinga byembadde nabyo iteeka gwoliraba otya munaddala mu mbeera eno kati mweriri. Neyanza sebo mwami Kizito, ekisooka omusomesa wange ate lieutenant okumanya kw'amateeka nze sikubuusabuusa. Mpozi n'akalaka nkajja wano kuba complaininga nnyo kuba Honorable Nsibambi yabadde naffe ne struggle eno yaginsookamu era agimazemu ebbanga ggwanvu era embeera agimanyi kwegamba abantu abatamatidde na bano abali oludda eri kyebabadde nabo n'engeri gye beeyisaamu si mpya gyali. So saagala abeere nga faaza afuuse omusamize n'aleka okugamba nti bano abakatuliki nga batuleekaanira naye obadde nabo emyaka gyonna wakalaba nti baleekaana. So kati embeera eyo okugamba nti bano banvuma bakola ki agimanyidde bulungi. Naye njagala kwogera ku spirit lwaki ngambye nti nno okumanyako kw'amateeka sikubuusabuusa n'akamu.
akimanyi era bannamateeka era n'aba MP bonna bakimanyi nti bwoba okola etteeka ekimu ku kikulu ky'otunuulira lijja kuziba kituli ki bulwadde ki bwe tulabye kubanga palamenti tina kumala budde bwayo bungi era Imam Kasozi nalabye abagamba nti n'ennaku zino 12 ze musigaza mulaba nga eno ensonga enkulu nti bw'otagiyisa mu palamenti eno ensi egenda kukwata omuliro bulwadde ki obuliwo bw'ogamba nti bannange bwetayisa tteeka lino oba etteeka lino lijja kuziba kituli kino kubanga etteeka eddungi terina kutagetenga muntu omu oba tulabyeko amateeka agayisiddwa mu mbeera bweti ne gatakola bwe twava mu rights za Buganda 29 gavumenti yayise etteeka nga of course yali targetinga Buganda Kingdom ti abakulembeze ab'ennono bwe mwekola bwe muti bwe mwenyigira mu byobufuzi twegamba ne bateekamu ebibonerezo nga ebiri mu lino era sirowooza nti baali balikozesezzaako n'olunaku n'olumu kubanga lyali wide nnyo nga ne bwaba omukulu w'olunyiriri okwesimbawo ku bwerosi bagamba yenyigidde mu byobufuzi kaakati kizibu ki kye tulina olwaleero bwe baleeta ebbago mu palamenti minisita w'ensonga z'omunda ne ssaabawolereza za gavumenti ndowooza obukiiko petitions ze bafunye zisoba mu 100 ng'oggyeko abo ababiri ayinza okubeera bwe mbasiwubiddwa kubanga bwe nagezaako okukibuuzizaako lulindooza omuntu yekka owokusatu yali wagira yali omubaka wa Mawokota North Council Haji Lieutenant Yusufu Nsibambi abantu bangi baali wakanya kumpi sector zonna eza society abannaddiini nga bw'oyogedde abasuubuzi ababanka abapunta bannamateeka abasawo ndowooza ab'ekinnansi bokka bwe bataawa position kumpi bonna nga tuyinza kugamba nti nolikola ki naye ekigendererwa kyali kyaki ate Honorable Nsibambi saagala mu luzungu bakita eat your cake and have it nti obeere nga bano abazanyi bazaala nti kano kafuna kano tekafuna naye nga gusaidi zonna oba koyina efuusewo oba eti gwafuna kubanga bbago liri nga tebannalikyusa yali wagira byonna mu bulambulukufu bwalyo nga n'agamba nti ali wagira ddungi nnyo ebibonerezo agamba byatawagira byokka naye nga agamba nti yali ddungi nnyo liri abantu bonna lye bawakanya naye nga mutima n'ekitongole ekirondoola ssente embi eziyingira mu ggwanga kyavaayo kyebayita Financial Intelligence Authority nekigamba tetwetaaga tteeka lino ebimu ku byogerwa already amateeka galiwo gabikavaringa ng'eri Financial Intelligence Authority olwaleero ekitongole ekyo kyakaggala kyasuspendinga nga kiyitamu gyefunamu nebyobwannakyewa ebisoba mu 10 nga kigamba nti kibinoonyerezaako naye n'okunoonyereza okwo ne mu 2021 mu kalulu waliwo ebitongole byayimirizibwa teri muntu yavunaanibwa omuntu yavunaanibwa luli mu kalulu kali yali Nicholas Opio ebala kooti nemwejjeereza olwaleero ndowooza abantu ku bya ssente abavunaanibwa kuliko father yekka we Masaka kuba ne Sarah Birete bamuvunaanyi bintu birala kaakati etteeka erifuga ebibiina by'ebufuzi Political Parties and Organizations Act already likugira ebibiina ebiwandiise okubutafuna ssente okuva mu nsi ze bayita enemy countries oba abantu era n'ebisente zonna ezifuniddwa mulina okuzanjulayo mu kakiiko k'ebyokulonda bukyanga tugenda mu bibiina ebingi 26 teri kibiina kyali kiwanduukuluddwa nti mufuna ssente mu mankyolo kitegeeza lwaki njogera bino byonna nti ekizibu kya ssente nti eziyingira ezikozesebwa mu byobufuzi wolokoso oba lwali nga Mwai Museveni yaluyise tekiri backed up by evidence nti si kizibu ekyegamba nti tuleete etteeka eddala nti waliwo abantu bangi abayingiza mu ssente tetumanyi we tubakwate tewali tteeka Financial Intelligence Authority yayogedde negamba si kizibu tebyetaaga waliwo etteeka ku ssente z'obutujju waliwo etteeka ku bibiina ebyobufuzi ebikugira ssente ate era ne wabairawo ekibiina ky'ogamba nti ekibiina kino kireka kifuna ssente mankyolo Electoral Commission buli mwaka efuna ebitabo ebibale audited books of account okuva mu bibiina n'omuntu yenna asobola okugenda n'agamba nti NUP oba FDC ssente ze mwafuna omwaka oguwedde ze ziriwa mwazikozesa ki kati olyoka ojja ogambe nti ono alimba waliwo ze batanjudde tekibeerangawo kati omutima omabega bw'etteeka eryo gwa controllinga
bibiina bya bufuzi n'ebibiina bya bwannakyewa. Bino ebirala byonna byonna kwogeramu bwogezi. Kyova olaba ebbaluwa ya mwami Museveni yagambye nti etteeka lye ye yagambye lye yatandika nga lyanjawulo ku lino eryogerwako. Kati Honorable Nsibambi akimanyi nti ssemateeka waffe nga bw'ali etteeka bwe balikolebwa business ng'oggyeko private members bill, executive oba president ne cabinet batuula ne bagamba twagala bbago lino ne baliyitamu ne balyoka balitwala mu parliament. Kati olwaliro mwami Museveni agamba lino lye babadde boogerako mwami Nsibambi lye yawagidde ye si lye yatandika. Kati ekibuzo kiri kitya? Waliwo yalikyusa nga cabinet emaze olyogerako n'ayongeramu bino ebirala, oba waliwo mwami Museveni teyaliimu nga boogera lino? Kubanga ye yagambye nti lino era zino amendments zaleeteddwa lwa si kugamba nti abantu twabawuliriza, kubanga amendments tebandizireese nga alipoota y'akakiiko tennafuluma. Alipoota y'akakiiko abubadde buwuliriza abantu be bandireese alipoota mu palamenti, olwo palamenti eryoka ekola committee of the whole house. Kaakati bw'ogamba nti no twaleese amendment, kyekiro ekyokugamba nti bwe kali eno bwe kafuula nti ndya n'eno ndya, kubanga Museveni yabeegaanye oba yabadde musembe nakyo. Yagambye nti bino mwayongeramu byammwe. Naye nga ne lino ebimu ku mwami Nsibambi byayogedde oŋŋambye nti tulina kizibu kina lino, kubanga yes waliwo ebibi bye bajjeemu ng'ebadde definition, naye baleseemu ebintu ebirala ebyo mwami Nsibambi yennyini ayogedde nti omuntu bw'agenda ebweru n'ayogera kino akimanyi nti ssemateeka waffe awa eddembe okwogera, freedom of speech and expression, era eddembe eryo ne kkooti esingayo mu Uganda yalyogerako. In fact negamba n'okugamba nti n'okuwa amawulire ag'obulimba tegukyali musango si kikyamu, kubanga ddembe lyakwogera. Kakati bw'ogamba nti nno oleeta etteeka era bw'olaba emisango egyo gy'ayogeddeko, economic sabotage, disruptive activities, kumbi ate gimerawo eddembe, kubanga bwe baginnyonnyola nti kitegeeza ki, n'ebimu ku eryandibadde ng'eddembe ly'okwogera balikolera obufuzi ate liggibwawo. Nolwekyo nze ndowooza omutima gw'etteeka lino gwa byabufuzi, gwa controllinga bantu b'ovugaganya nabo era nga batagetinga ab'oludda oluvuganya ne civil society. Kyova olabanga lyo bwe lyali ebbi ennyo mwami Nsibambi yaliwagira, buli kyuseemu aliwagidde. Kwegamba era ababaka abamu abagenda okujja ku Lwokubiri bo tebajja kuteesa ku alipoota, balize bulinzi kuwanika sipiika agambe anga nolwo etteeka lwe twetaaga. Ngenda kusooka nyimirireko awo, era mwami Kintu Moses omwogezi w'NRM ndoza goba omwanukula ku mbeera eyo era oba otandikira n'okuteesa. Yalabira ddala nti ku bizibu bye tulina mu ggwanga ekya sovereignty tekirimu. Omanyi buli omu waali walabira enjuba n'omusana. Kati ali ku bizinga eri ewaffe Kalangala alina engeri gy'alabamu ensi, ate n'ali Kalamoja naye alina engeri gy'alabamu ensi. Naye kyenjagala okusooka okwebaza, njagala okwebaza Kanso Professor Nsibambi ne lawyer gwe tulina wano eno George Musi student. Mbadde ndaba criticism nene badde etambula ku social media against Kanso Nsibambi, naye neraliikira ne ngamba where are we heading as a state, kubanga Kanso Nsibambi is one of the assets we have in this country when we go to the legal practice. Era olaba alina n'abayizi products zeyenyumirizaamu. Atugambye wano nti Kanso George Musi omu ku baali aboogi benyumirizaamu ennyo. So bwe muba n'omuntu ow'ekikula ng'ekyo baakademiya abatuuse ku level eyo, we must protect them with our whole. Engeri perspective yaabwe ey'ebintu sometimes tefaanagana naffe y'abantu ba wansi, kubanga etteeka lino buli omu alina engeri gy'alitaputa. Ow'ebyobufuzi ajja detailira linga ng'akulaga interest za byabufuzi nti ali ku politics tebatwagala bakola kino batagetinga kino, but the bill is for all Ugandans. President yatukoze bulungi bwe yavuddeyo nakakkanya n'agezaako okuwa credit, era ye ensonga ze yazibeesinze ku policy and ideological issues. Naye ate bwe tutunuulira, when I was actually I'm one of the people who supported that bill 75%. Nenga ngamba the other remaining percentage waliwo issues zetulina okutereeza, kubanga what is the spirit of this bill? Uganda eno omunayuganda agirimu yatanaba kutegeera kyabugagga kyalina. Uganda is a center of peace for even our neighbors.
bwe tuba tusobodde okustabilizinga Somalia n'etuula okugistabilizinga waliwo gwe tu interferes. Somalia baali bagimanyinga base ya Al-Shabaab. You go to Congo, move to South Sudan. Right now we are hoping to go back to Sudan. Okulaba nga twongera okutereza kye bayita emirembe. Bino byonna we tubikola waliwo abasigala betulinyidde interests zaabwe ababadde baperpetuatinga ebiri mu nsi ziri ze tugezaako okutereeza tusigala Uganda tuli ku bulabe. Naye mu kuba mu bulabe bwaffe olw'okuba nti bwe twafuna obwetwaze it is the best sovereignty we got. Naye obwetwaze bwaffe bwe twafuna tujja twongera okwetegereza kuba constitution gye twafuna mu 1962 yalimu interest nnyo nga schedules zirimu nnyo nga ziri ku by'abazungu era twa inheritinga kingi nga ky'abazungu nga tekyapplyinga basically ku kiri waneeno mu Uganda ewaffe. Ojja genda otunuulire mulaba trade order egenda mu maaso. Wano omuntu yeeyanjula ng'alaga ne port address wasula mu kibuga. Kati gwe mbuliro gende ewaffe mu Katanga obuze abaliyo balina address ki kogenda okubasa naye omuzungu yeteeka bwati bwe yalikola ki bwe yalikola. Kati this sovereignty gye tunuulidde twongera okunyweza obwebange bwaffe nga bannayuganda okugezaako okukuuma integrity yaffe nga bannayuganda olwa potential threat already zetufunye. Bwe tubaga etteeka spirit mwe tukolera tujjawa source kwe tusinziira. Intelligence is one of the arms we use. Era yetegereza okumanya what is flowing in the country na biki ebigenda maaso ebikolebwa mu nsi. Amateeka weegali yes anti-money laundering weeri. Bwe tugenda ku bintu ebirala weebiri agakugera ku kintu kino. Naye waliwo kye baagala okwongera okupaadinga nga kanso bwannyonnyodde. Omuntu bw'asituka n'agenda ebweru w'eggwanga yeeyisa atya nga munnayuganda in the interests of the country. Si interests of the political party, si interests of President Museveni, but in the interest of protection of the country. Wano tukuze ffenna twagala nnyo ensi gye bayita America. Era Omumerika waaba alikyasooka okuprotectinga the interests of the Americans and the United States of America. Buli waabeera ali ekyo bakibakulizaamu kuvanga bato. Kati mu Uganda ife abakyayina endowooza yaffe nti tusobola okugenda ne tukwata eggwanga lyaffe ne tulifuula ekisassalala ekitaliimu. Biki bye twogerera mu platforms ebweru. Waliwo omuntu omu kambe very straight kubanga nsimanyi kwekwekerera. Mukama wa Honorable Kanson George Musi kyamukisa mulungi agenze mu parliament. Naye Honorable Mayanja Sebunnyono we bayise etteeka ly'ebisiyaga anti homosexuality we bagiyisa mukama waabwe bwe yali ng'ali ku BBC bamubuuza etteeka lino lyayise litya nga twalabye abamu ku babaka bo nga be bamu ku baali wagidde kubanga ono wange we Nakaseke yali wagira yali talina kyasobola tugamba nga ffe kye twagala. Era ye n'agamba nti ababaka nina bangi ab'NUP naye nga bakolera Museveni. Indirect what was he trying to communicate? Buli mbaka w'NUP ewagira etteeka ly'ebisiyaga yali against his will as a person. Naye bo bayimira ku integrity y'abantu kye baali bakola ki kye baali bagamba. Etteeka ligenda kukomawo era etteeka lino lirina okuyita. Naye ebirumira mu tteeka lino bigenda kulongoosebwamu. Abantu bagenze ne boogera ebikankana ne bakuba olwali ne bakola biki, but whatever what has been happening, that's the procedure which has been taking shape. Era nze nyongera kwebaza Katonda nti abantu bategedde demokrasi yakyafaanana. Bwe twogera ku democracy as a pillar in a national resistance movement, this is what we mean. Nti tusobola okuleeta kiki cabinet kyerowooza okukola ne tukiteeka mu maaso ga committee abantu ne bajja ne bawa ebirowoozo byabwe. I was happy ndaba Makerere University w'ebirowoozo byayo ne tulaba governor wa Bank of Uganda ajjawo ebirowoozo bye naye tekijjaawo bano Attorney General ne Minister of the Internal Affairs abaabaze biiro eno ne bagireeta bagiteekao to discussing. We have to go back and question ourselves. Kiki spirit kimwe baakireetedde ekyo kye baabadde beeraliikira kyavuddewo. Tuyinza okuba akaseera kano kubanga we bakuwa amagezi owuliriza. Era waliwo ebintu bingi by'osobola okukola omulundi ogumu. Naye osobola okumanya nti kino we bagambye ate kiyinza okusabotaginga wano. Katusooke tuggyemu bino tukole kino nga we twegenda mu maaso okwekennaanya bino ebigenda mu maaso. Tekitegeeza nti Abannayuganda nga we bali
kye bayita sovereignty yaabwe nti bwe twafuna independence nti kyaggwa wano kikola kya lwatu abantu abamu bafuna sente okwongera okutabula eggwanga lino. Omuzungu okufa twafuna obwetwaze takyayinza kujja n'atulumba bulumbi n'atandika tukakako byayagala. Era ne bw'aba atulumbye by foreign invasion, we have the capacity to repel. UPDF way, that's the job of UPDF. Tulina capacity okulwana ne tujjawo ne tugamba nti oba onoonse ekyatulumbye tusobola okwerwanako. Naye bwe twetegereza ye butya bw'asobola okutabangula ensi yaffe ajja kuyita within the democracy we have, atandika okucraftingawo ebintu bye nga waabyagala ng'akozesa bannayuganda bennyini. Russia we baali bagenda okusuula Soviet Union waliwo omusajja gwe bayita Gorbachev. Simanyi oba kanso omusajja oyo mujjukira. Gorbachev, the man looked Russian but was American in mind. Bamukwata ne bamuteekamu ideology yaabwe n'emutulamu n'emunyikira. Bwe yakomawo is the man who collapsed that union. Era president bw'agamba nti when we talk about ideology ekyo takirinaako muzannyo. Newe baneekweka nga baagala okuyita nga bagamba nti kakati esente tufuna za human rights za kuyamba bantu naye nga byayogera wano bw'otandika okwekenneenya omuntu byayogera n'organization council George Omusiza ayogeddeko eza suspending bwe twetegerezanga ebikolwa byabwe ng'ate tebirimu ekyo kye beewandiisa kukola. Era ekyo tetugenda kutunula butunuzi tugambe sente zijja, money is flowing, is doing like this. Any leader of a state, abantu bonna abali enshrined with protecting the integrity of the state, they have to do whatever what is possible in their means okuma integrity y'Abannayuganda. But for now tugenda kutunula kye tuyita ideological and the policy decisions. The ideology part is quite wide. Era sagala abantu bakitwale nti bagambya ideology kyakomyawo. The ideology part is quite wide. Kubanga waliwo akugamba tetujja genda mu kalulu ffe tudiriviga mu democracy. Tetwagala kalulu tekalina kikatugasa. Era waliwo essaawa zino akugamba nti byonna ebyafuluma mu bululu bwa Uganda baabubba tewali kyamazima n'ekimu. Nga nene bakaaso George Musi we bali wano yawangula akalulu. Era y'omu ku babaka b'emmanyi kyono yawangula akalulu. Era be babaka abamu b'emmanyi abagenda okulayira. Kati oli bw'akugamba nti tewali kalulu tewali ki, what image is he trading about the country? Kitegeeza ki? Bino we tubyogera abasinga mutundi aba opposition naye abalabe b'NRM abasinga bali mu NRM. We have so many people fighting us externally, but they are NRM. They are not in any opposition political party. We know them. Kati oli atunuulira alaba ekyabulijjo agamba bali ku national platform, bali ku DP, bali ku kiki, but the picture is bigger than what everyone thinks. Naye for now eteeka erigenda okukomawo, what was the interest is to follow the procedure of the law, because Uganda is managed by the rule of law. Abannayuganda bwe baba bavuddeyo ne bawa ebirowoozo byabwe, NRM ekitukuumidde mu buyinza emyaka gino gitwaka bakulembererako, ndowooza having a very stable country tetunaba na kuweza myaka 15. Having Uganda stable. Kati ffe tuwuliriza. Era we batugamba tuteekayo amatu ne tuwuliriza. Kubanga nange nabadde sikkaanya tosobola kujja n'okwata tteeka n'ogamba an agent of a foreigner or any person. Kitegeeza nange kintu omulimi ali eruweero singa ng'afuna akasente kange okuva eri mutabani wange ali ebweru nga bano tebategedde bulungi zivuddewa olwo mbaafuuse agent waki wa foreigner, ekyo bagenda kukijjawo. Abantu basigale nga bafuna essente zaabwe. Tumanyi bulungi amakanisa gaffe gatambulira ku buyambi obuva ebweru ate nga ffenna twagala empisa, ebyo bijja kusigala nga bitambula. But anything that will come in the line of ideology, anything that will come against the policies ezaffe ze tutambulirako nga bannayuganda eziyisibwa cabinet, abo abantu etteeka lino ligenda kubanga libagombamu obwala. The protection of the sovereignty biru egenda kukomawo, ate biru egenda kuyita kubanga bannayuganda ebirowoozo bye baatuwadde twabiwuliriza era twatereezezza. Ekibadde kibeeraliikiriza any other person ekyo kyavuddemu. Kino ekirimu nti omuntu afunye sente nga is a agent, kubanga what we need to understand, kyenabadde nsuubira balooya baffe okutunnyonnyola obulungi, omuntu wa bulijjo ategeere who is an agent. Omuntu anaamenya ebintu ebimenya amateeka si buli muntu yenna. Naye omuntu afuuka ddi okuba agent of any entity? Kasita oyingira mu bikolobero ebyogeddwako byoyogeddeko, awo ofuuka agent wa foreigner
nga yabifandinze naye luli obadde olina muteeka ebyo byadde badetaddewo nga ne bwoba tomanyi kasita oba ekintu kikoleddwa kuyita muggwe nga kikyamu kakati waliwo mensrea oyimanyi intention. Kati ekyo kye bayita agency nti singa nga mwami Kizito obeeraawo ng'oli Russia nga bwe twalabanga omugenzi Dr. Agrechigi y'omu ku bantu abasinga okutawaanya ennyo Uganda eno nga naye alina abantu be baayitamu aba executing ebintu ebimu on his behalf. Kati ekyo kye bayita agency nti omuntu ono aba alina ebintu byakola naye abikola ku interest ez'omuntu ono omulala naye ono abikola ebiseera ebisinga abadde wano atera okutambula nga yeeyagala nga bwe yeeyagala. Kati teeka lino lyongera okunyweza nti wadde oli ali eri ali against bye tukola wano naye gwe ali wano ali mu ku-executinga interests ze nga tetukkanya nazo nga bannayuganda okusinziira ku mateeka gaffe nawe kenyini oli live era that's how we are going to manage them. Sebo tweyanziza ne submission yo tugenze wa Honorable Alan Mayanja okusinziira ku mateeka ga Uganda twagakola agatufuga nenge gisobola okuba n'okwesalirawo era oluvannyuma lwa myaka 5 tulonda President yagambye tusobola okukolera referendum ngetwakola mu 2005 tugamba tuve mu nkola ey'omugendo tugende mu nkola y'ebibiina ebyobufuzi baboogerako aba opposition sebo katono nga atanawakwogera mugambe nange ndi mugenyi nga ye abadde aga nti bandeetera omukeeka tayinza kwogera nga situdde wansi musitamyeko asebo kojja agamba baleete omukeeka teka kunsitamako naye sebo tuli wadde oli kojja ate oli boosi mukosase naye mu mbeera eno baboogerako nti mugenda ne mukoto ne mubaako ebigo bimwogera eyo bikosa eggwanga mu byenfuna mu byobufuzi naddala ba gavumenti bibagamba ebyokulerako biweereddwa naye mu byonna nakyenjagala osooka otereeza mukulu kintu ono kyayogedde ku pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi abadde nga kiriya nnyo ku nsonga y'ebisiyaga jjukira bamubaninga nako ng'alina ensi zaatayingira yavaayo n'ennyimba n'aziyimba Adamu ne Kaawa. Olwaleero nze ndi wa NUP pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu owa pati ate era bannayuganda gwe balonda wawenzija kati gwe bw'ogamba nti Kyagulanyi era wagira ebisiyaga ng'abake bonna aba NUP bagamba naffe tetukkiriziganya ebisiyaga wabula ate ababaka abamu ku bali mu NRM ate bye babiwagira so kati yonna lative n'oyo propaganda abamu gwe muteekawo abamu tetujja mukkiriza so era bannayuganda oyo propaganda abamu basiigira so ogende n'ekyo ekifaananyi naye mu byonna kuteeka oba ku bbago lino ffenna abali wano tulina okwebuuza lwaki etteeka lizize kati mu kaseera kano. Mujjukire emabegako wali twali tugenda mu kampeyini Honorable Nakutu yajja atagala n'etteeka mulijjukira amendment political parties and organizations amendment ezikolebwa ku speed naye manyi yali target yali NUP lwaki NUP tefuna sente ziri mandatory zezenga efuna ebbanga lyonna eriziweebwa akakiiko ak'ebyokulonda akaito commission ziwerera ddala ezigenda almost 1 billion era awo NUP ne batukwipolinga kuba tetwalina nsimbi zisobola kututambuza mu kampeyini zibeerawo ne tuzitambuza pulezidenti waffe n'atalaaga eggwanga lyonna. Kati olwaleero mwami Museveni ne banne bali mu panicking mode. Bino byonna baleeta bino byonna omanyi bw'otega omutego oyinza okuba oba olina gw'otega naye n'okwatisaamu abalala. Olwaleero bannayuganda nze kambabuulire ku muntu wa bulijjo okubitegeera amangu abasigadde bonna nnyongereza naye tageti asooka ku lisiti ye pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era bw'owuliriza Nsibambi abadde abulawo obubuzi kuteekawo Kyagulanyi Ssentamu n'owuliriza Kintu
munnabulemezi munange naye abadde abulako bubuzi era amaze n'amwogerako kaawo naye mu kumwogerako amwogereddeko eri mu bisyaga naye etteeka babulawo kuteeka buteesi the anti-Bobi Wine bill 224. That's the fact. Biro byonna tujja kwerimba n'ebirala wabula mujjukire bulungi etteeka lize nga Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yakafuluma eggwanga. Mujjukire bulungi bannayuganda mukijjukire nga yakafuluma eggwanga bw'ati ebibuuzo ne bijja yafulumya atya yagenze atya yayiseewa nakati abamu tebamanya nga Nanyonyi gye yagirinya nawa gye yayita abali mu security. Bino baleetako buvidiyo awo baleeta buli obwemabega obwa AI ng'aliko yapoti y'e Rwanda naye nga kaliko emabega. So wawenzija kakati olwaleero mujjukire bulungi mu lutalo luli Museveni lwe yalimu olwa 1980 paka 1986 ono we yafukiranga kapa n'engo batulimba nti yafuukanga kapa ebitali bituufu muntu tasobola kufuuka kapa nango naye jjukira Mwai Museveni famire yali luddawo yali Sweden ekiseera ekyo era nga yafunanga n'obuyambi obwamuyambanga okulaba ng'amaliriza olutalo olwo okulutuuka ku nfeete. Kati olwaleero bano beeri beeraliikirivu kyono Kyagulanyi n'amalako kampeyini zonna sente azijjawa tumusazeeko eza iPod tazifunye afulumye eggwanga agenze bagenda okumulaba olwaleero ali Capitol Hill olwaleero asinkana bagavana olwaleero asinkana ebitongole ebyenjawulo. So kati omuntu afuna okutya eri gye mbaga panicking mode ka Museveni naye olwaleero olutalo lw'okusobola okuyimirizaawo yayimirizaawo nabamuwa muwogo yekka bannayuganda abamuyambako wabula international community ne external support. Kati olwaleero bannayuganda kino kyembagirayo ke mazimaze nga nze bwe mbiraba kati olwaleero bano balowooza Pulezidenti Kyagulanyi asobola okubeera funded kutya okulwana nga bagamba ati kakati kubanga ssemateeka bannayuganda bawa obuyinza mu nnyingo ey'okusatu singa ssemateeka abatagobereddwa ono okwerwanako mu mbeera zonna ng'era bw'olaba Museveni bwe yagenda mu nsiko. That's a fact. Bino tusobola okubyogera amazima gajja tufuula naye bwe gali kati olwaleero omuntu adalaga Kyagulanyi ono n'aleero civil society organizations NGOs n'endala bayinza okuyitira eyo oba olio ne bafuna external support tubagjeeko ziri so kakati namukyo katuleete etteeka. Bannayuganda olina okwebuuza lwaki kati lwaki si mabega eri lwaki kati ng'olwaleero oli akugamba mu nnyingo esookera ddala eya ssemateeka waffe ekugamba kubanga bano we bapiikinga sovereignty of the people era naye kugamba all power belongs to the people who shall exercise their sovereignty in accordance with this constitution. Kyobuyinza bwonna n'obwetengereze bwonna buli mu bantu era mu eyo ennyingo yennyini mukawayirako okusatu ekugamba all power and authority of government and its organ derive from this constitution which in turn derives its authority from the people who consent to be governed in accordance with this constitution. Abanalondanga bebanalondanga abantu bebanakolanga ki kuga abantu bali supreme kati olwalima Museveni ayagala okujjako bannayuganda obwetengereze buno ne supremacy ku bannayuganda yabuteke mu nkwawa ng'ayita mu eri netteeka ery'okwerimbika. Olwaleero lyayogerako bataddemu fayini eziri waggulu kubanga bw'otunulira eno yennyini ekugamba ku remedies proposed in the bill nti ku ebyo ebisuubirwa bye bagezaako okulaba nti bawonya. The bill seeks to safeguard Uganda's autonomy and stability. So kakati olwaleero era n'agenda maaso mweno mu section eya 22 gye bataddemu wano ekugamba eya 22 era mbadde bwedda ninda kansa tubuulire nti Mwami Museveni bagambye bakyusizza yo bagikutteko ennyingo eyo
bagitunuulidde weewaawo tubirinda ku floor ya parliament. Restriction of funding from foreigners ekugambanga nti omuntu yenna anafuna ensimbi oba nazijjawo oba azigyewa eziyingira mu miliyoni 4 olina okuzidikiralinga era olina okuzitegeeza, olina otegeeza n'abantu n'otegeeza ne minisita era negenda maaso neteekawo ne fine nti legal entity singa enenyigira mu ekyo ejja kubibwa fine ya 4 billion. 4 billion legal entity 4 billion singa omusango gunakuka mu vi wabula ng'omuntu Alani Mayanja Ssebunya gwe gunakuka mu vi zijja kubeera billion 2. Waliwo enjawulo wa legal entity ewabeerawo n'omuntu ng'omuntu. So yekino kyere kuteeramu ne fulaina tigwe wenna anaakolagana n'omuntu yenna oba ali ebweru wa Uganda oba ali wano oba aliwa naawe kyolooba okolera agenti oba ofuuse agenti wa fulaina. Lwaki bakireeta? Tijjukira lwaleero Mwami Museveni baali mu lutalo bafunanga sapooti mu mawanga ag'enjawulo eyo Sweden wa kati alowooza nti olwaleero Pulezidenti Kyagulanyi ng'ali eri Bassemakadde nga bali eri basobola at the same time okukomandinga ekigenda wano mu maaso mu ggwanga lya Uganda abantu okwogerako ebyo ebitagenda bulungi mu ggwanga lyabwe nga Mwami Museveni bwe yakikola kubanga yakikola n'abantu. Kati yo panicking mode olwaleero gye bakuleetera gwe Munnayuganda ikugambe tukuuma sovereignty biki ebirala byonna nyongereza. Kati bwe bateeza omutego gwakwatiddemu n'abalala gwakwatiddemu religious leaders gwakwatiddemu obukulembeze obw'ennono gwakwatiddemu amakyaki gwakwatiddemu NGOs era yensonga lwaki Museveni yavaayo akugamba yakyejjamu kati nga yakijja emabega tajja kulimba takulimba kubanga yo of course ayagala asigale waggulu ng'ali kiriimi naye ng'ekyamazima eyo ye target kubanga bamanyi olwaleero political parties olwaleero Kyagulanyi olwaleero n'abalala bonna abavaayo okubeera n'amaloboozi gatakkiriziganya na Mwami Museveni ne banne leero babalinnyeko batya ku nfeete babakakkanyiza batya bataddewo batya embeera kati bino byonna bajja kubireeta babyekwekemu but the main point the main target yoli just list mpanvu buwanvu naye ali the first on the top. That's the truth. Okay. Webale nnyo Honorable Alani Mayanja obadde oyogerawo Honorable Nsimbi n'anyeenya omutwe ng'alinga atakkiriziganya yebuuza bino ebintu bino oba obijjawa ng'ogenda okumwanukula. Waliwo ekintu ekyalabise mu kakiiko kano nga kanoonyereza otunira ebitongole ng'ebya Bank of Uganda Financial Intelligence Authority okuba nti byalaze nti tebyebuuzibwako leero byonna bitulaga omutima gulinga ogugamba nti waliwo engeri y'obwangu obw'enjawulo lwaki etteeka lino lirina okwanguyizibwa nga palamenti enaggwako. Mwanukule naawe otubuulire lwaki obwangu buno tubwetaaga nnyo mu kiseera kino nga tetuyinza kugumiikiriza ne tuwa stakeholders omukisa bonna okubeebuuzaako ne tuliyekenneenya nga tetulinze palamenti ya 12 naye nga tunaba kwanukula katusooke tujja obulango buno ebeera ekolera ani Kansala Ambrose Kasolo ekiwangula Bugerere muzinda luguluwo. Ndowooza nsooke okwebaza olumbu oyogera bato bange ennaku zino abavubuka tebaagala kiwulira bamanyi ffe abazeeyi twasiimuuka naye nsaba okwebaza abapanelists bano abayogedde obulungi. I don't want to even to say my student but my land friend Bwana Musisi kasita omala okuva mu bbanguliro bayinza n'okuwa oba Chief Justice namusomesa naye nabana aba magistrates Bwana Musa akimanyi bwajja wano nyimirira so eyo ku level twavaayo ateesezza bulungi Moses definitely ateesezza ate bulungi nnyo kati kojja wange naye ateesezza bulungi naye nange neneesunako nenga nti kana akagezi akatono kenina Mbozi kayogedde n'abalala kubanga naluza nayonka ebbeere naye bassebo ne bannyabo njagala kukolectinga ebintu bibiri etteeka lino teritunuulidde muntu omu
era tewali ayinza kukola tteeka gavumenti amaanyi geetaddemu ku muntu omu kubanga Katonda ayinza omutwala naye tuyinza okutunulira embeera omuntu omu gyatandise oba n'abalala embeera ey'okuba nti ebyobufuzi bya fitina bya kujerega bya malala bya konjera ne byonoona ekifaananyi kyaffe. Nagenda e Japan, nagenda nkoze olwa parliament nali kilo 84 nenfuuka 63 kati neebaza Katonda ni mu 69 mu kaseera akatono nga ndabye omusana. Naye bwe nagenda e Japan sebo okulaba omusana otegeeza ati ng'ovudde ku opposition anti omusana gwaka yero kati nagulaba kakati sebo twagenda e Japan ne mukama wange Medadi Segona ono gwamyuka bwe tugenda kuyita ku kitaawe Doha nindaba ekintu kyesiraba nga ndaba abantu batambula nga nseenene bwezititi omwana omuto ayimirira bwati nga tatagambe nti ayimiridde omukulu n'asooka. Bwe twatuuka ku kisaawe ne tugenda mu gaali y'omukka train ya ssaawa 2:30 nga tewali muntu aliiramu tewali muntu ayogera okujjako ffe bannayuganda. Twagenda okuyitamu ennaku nga naffe tetukyeyoga twetunula bwetunulira otemya butemi ku hoteeri tewali muntu omwana muto alinnya nga omukulu tanabakola ki. Restaurant nga balimu abantu babiri naye nga yonna etukula omuntu olulya n'asiimula ennimeeza n'azzaawo omuntu nimuga mubuze n'akutwala kilomita namba nga talina kyakusabye. Tewali musirikale tewali mundu. The level of discipline kati nentunula mutenga nti Japan waliwo ki okujjako ebyennyanja tewaliwo bya bugagga. E Congo abatulinanya abakongo mu nsi yonna basinga ebyobugagga naye ku street ogenda oyise ebwera nayitayokko nangeza okusakira abayi mawokota ntundeyo lumonde ng'ate lumonde gwe baagala tetumulina na mawokota. Abantu balumiwa nvunza tewali nguudo emmotoka ekyotasanga Japan. E Japan tusobola kumanya nti ono asiimula oba ayola bisasiro bonna abantu bamyansa nga ndeku. Why? Discipline. Kati mateeko yaga nti oga nti bannayuganda kali kye ennono zaffe zezino kugezaako kudda mu mbeera zaffe. Ffe twabeeranga mu kyalo omusajja bamutanga Sheikh Kirevu. In fact nasanyuka nnyo mutabani we okuwasa muwala wange ne ngamba nga ava ku luguudo ne tukwata ensawo ye ne tumwerekera paaka ewuwa waka. Kakati okuyimiriza omulenzi n'omubuuzaga nti twabakoowa wano bakuba sajja ly'abeene nti gwe omusajja omukadde oyambala otya enkofera ya people power. Kakati indiscipline eno nemuteeka abantu tebakiraba bayogera ku sente ziva bweru ennyingo ezoogerwako mu kawaayiro akokubiri close 2 nene nnyo okusinga kino kuzaawo kuteesawo embeera ey'ebukakkamu abantu beematire beeyagale mu ggwanga lyabwe ekitaliyo. Ekongo abantu bafanjala tewali Japan afanjala naye tewaliyo kyabugagga kyoyogera okugjako ennyanja n'empisa. Kakati basebu ne banyabu kino mukikubire mu ngalo. Kakati kojja wange ono akimanyi waliwo kojja waffe yali akulya ekikaba mita minge oli yageraga nti oyo minge nsobola n'omukuba emiggo agira atya wano ne mugamu butusi ayogere nange ayambala claks eyafa. Kakati naye nga omukulu w'ekika yajjanga bikoleeyo esowaani ne bagizaayo bikoleeyo eno munyonga mungi ng'ali mu kasiisira ng'abantu bamanyi bakulu b'ekika. Kakati omupiira gy'ebika gye boogerako bano luli gyabeerangawo ab'engonge ne bakoŋŋamba ne bakumba naye kati bikyabakwatako lwa mbeera enezeewo. Etteeka no lize kukugira foreign influence. Gwe n'ogula empale yo ng'ogiguze bwoti oli naga nti gisale nagisalamu ekituli nekituuka ddala ne ku mpale ey'omunda ne baga oyo gumite. Kakati ebyo byonna biva eri onoobikugira otya kubanga oli bw'anaaleeta ssente mu buyinike abateeka wali nabaga nti okuwemula. Kakati kikya bulijjo nze njagala abawemuzi abawemula bajje wano balabe nga bwana Musisi banaamulabawo eyasoma. Twalina eka yabwe emikolegi omuwala yampita ogumu nja gwogera ng'aze kusomesa fistula kye bayita ki
okutonyoka okay mukitegedde nakola concert ekayabwe naze mugenyi omukulu bweze wala sawa musamulaga mwamisi bambi tojja twakafuna abantu bana yali agenda gikola eggolo gyazaalibwa teyagikola namuwa n'ebidongo n'asalwa omuwala ndaba wiiki 2 naye mwogere okay omukyala asomesa bino ebyaki ebyakojja nesenga nendaba omusajja omukulu amaze mu bufumbo emyaka 3 ng'ali ne mukazi we omukazi okereye bagenze musomesa bufumbo omuntu amaze emyaka 3 nebba ne bamenya n'amadirisa ne bagamba lwaki mwatute mu kisaawe awo wennyini ng'abantu bajjula tirenga ba bino bivuddewa kakali ebyo tebyaliwo kati etteeka ligezaako okukuulira ebintu bingi teriri ku muntu naye kyenjagala mbagambe fe abamu abaavaayo n'omusajja omu ali enkoko ye nze nkyali ku tteeka eryo olunaku lubiba lumu mujja kutegeera ki nti no ekisajja kyeyayogera kyali kituufu nsaba nga maliriza kuteesa kuno okwange simanyi tetwagala kwogera bye batereezezza bingi oba bye basuubira bye bakola kati ku lukiiko kubanga mu mateeka mukama wange olwo yantwala afuga parliament tetusobola kwogera bintu ate bayinza oga nti lipooti yayagambye bweti naye tetuwakanira ebaagwa tujja kulaba etteeka lino ebirowoozo byamewe byonna chairman oyo ne deputy bachairman bombi ab'obukiiko ne ba deputies baabwe aba legal baloya bali ba deputy abali aba defense ne security nabo balina obukugu abate basajja bakulu ebbaluwa ya president bw'oba ogirabye enyingo zonna zeyemulugunyizaamu ezibadde mu biiro eri mu bago bagenda kuzitunuulira ekintu ekyokugamba nti nga bwana Moses bwe yagambye ye kubanga ataali munda okusinga nze nkyali mufumu jja sebo sinaba nakuza muzigo nayinza obutafaanana na bwana Musisi njaguza kubanga mwe mutulule wakadde okwogera eri abantu nkyali mugole oyogera bitono naye ebintu byonna binoga nti kati gwe omuntu akola ebweru ofuuse tokyali munansi wadde nadde kikkiriziganyaamu ku lw'etteeka ebyo bigenda kukyuka bwe banakuweereza sente z'ebweru tojja kubeera agenti wa munansi w'ebweru okujjako ng'omanye ebikolobero ebiri mu kawaayiro ak'okubiri ne bakuvunaana kakati fenna kiri mulaala kojja kiri mulaala era tekiri okay kojja agambye ate saagala muwakanya ayinza okungova mu kikanaga kasibuzaalawo ate nga njagala kusigala nga ndi waŋŋonge naye nze ekintu kino sikiriimu naye nkigoberera tewali bannayuganda bagenda kuba enduulu wano ng'etteeka ku lwokubiri liise era mpako gy'amagezi obutagenda ku lukangaganga kaasa oddeyo osome etteeka weebuuze tumulidde kika ntono tukonsideri kubanga oda pepe n'ebintu bingi ate kojja ye at least baamubba naye nze tebanziba era honayona kawuki yampangula mu alaali kakati nze afuluma njagala ndekewo nange fuutu bagati wakola ki mu paliamenti bye bambuuza walikulaba olya binyeebwa bagandi naleeta etteeka eryanunula eddembe ly'abantu obwetengeredde ekitiibwa kya Uganda n'abannayuganda kinayisa solvent bill kanso omusomesa w'omuwulidde nga tumaliriza mu dakiika 3 dakiika emu yokka sebo neyanza ababadde abatulaba n'abateesa ekisooka nja kujjawo Moses yagambye nti abantu nga ba Honorable Assembly balina okukuumibwa kituufu ffe era yakyogedde bulungi akanso sibambi nti ffe mu mateeka n'ensala osobola ogivumirira nga nsala ya mulamuzi osobola ogivumirira n'ogamba era kyova olanga eriyo kkooti ezijulirwamu nti omusomesa wange nsobola okumuwakanya ng'asobola okuba omukyamu nange nsobola okuba mukyamu wadde agambye yasomesa saabalamuzi naye ate bwagende wa saabalamuzi ate yalinda oli amutaputire gwe yasomesa n'olwekyo ekyo kyova nagambye nti aleme kuwulira kukeŋŋeetererwa nti abantu bampisa bwe bati siwagira abantu bavuma
naye ate abavumirira ebibiri byanjawulo muko okuvuma n'okuvumirira ovumirira nkola nakyayogedde baki ekyo kyo kiryokke kubanga embeera gye tulimu tetulaba bintu kintu kyekimu. Ekyokubiri era kivudde mu bigambo bya Moses ono abadde ayogera nga agamba nti tuyinza okulaba bwe tuti nagambye nti bwe tukola amateeka tetukolera mu kuteebereza, tukolera mu buzibu ebiriwo nti tubadde n'ekizibu kino. Bw'okola amateeka tubeera speculation nti nteebereza nti sente ziyinza okujja bwe ziti. Ekibuzo kyandibadde kizibu ki kye tufunye emabega, ani gwe tugambye nti naakoze bino. Omanyi waliwo olugambo luno olwa mukyaka lwe tulina okwejjamu lwokwo tulemerereka mu mateeka. Bwe tubadde tugenda mu kulonda okwa 21 nga bagamba Besigye alina ba foreign agent ebiseera ebyo Honorable Nsibambi yali naye, era babadde babyogera buli kalulu 26 ba foreign agent 221 ba foreign agent n'obuuza baluwa be baliwaabo, kubanga bw'oba ogamba nti era Honorable Mayanja yakijjeeyo okugamba ensi kati global village ne Honorable Nsibambi abadde agerageranya ku byala bye Japan. Ogamba nti oli ayimiridde Kenya n'avumirira nti no Uganda eriyo bannakyemalira, ekyo si kubeera si ku influence nga foreign policy. Tukimanyi nti nno Kenya yakyaza ne Tanzania yakyaza bannayuganda bangi abadduka effugabbi. Kyova olabanga n'amagye gajuliza gagende Somalia wandigambye lwaki tegali wano mu Uganda temuli bitwetaagisa amagye kuuma. Nolwekyo nze kyendowooza ensonga ekulu yagamba kizibu ki kye tufunye kyogamba nti bannange tubadde n'ekizibu kino nga tewali tteeka likikugira. Ekyo tewali akyogera kubanga buli woleeta etteeka tweta object of the bill kiki erigendererwa kyandibadde nga kirina ekituli kyekizibu. Ekisembayo nti mbawulidde abakulu bano bonna beewaana Moses etteeka ligenda kuyita etteeka ebbi bwe liyita terikosa abo bokka ba target. Tulina ebyokulabirako bingi nnyo eby'abantu abaleeta amateeka. Honorable Nsibambi amanyi omusango gwe yatusomesa ogwa Ibinjira nti Grace Ibinjira yali minisita aleeta etteeka n'alisayininga ate omu ku be baasooka okusibira mu tteeka lye baaleeta. Sigamba nti nno Moses genda bakwata naye n'abalala abayinza okubeera nga ba NRM babawagira etteeka ebbi. Etteeka bwe liba ebbi terikosa abo bokka beritenderedde okukosa. Tweyanziza kintu Moses nga tuwumbawumba olowooza opposition naddala balina okutya bayinza kuyambibwa batya? Teri muntu alina kutya nga opposition nga byakola biri mu mateeka wetaliyo. Omuntu yenna alina okutya abamulabe wa Uganda n'abannayuganda regardless oba oli wa kibiina ki. Etteeka lino yes lwaki tugamba nti etteeka ligenda kuyita because nze nina confidence nti kyendabye kye bakoze ne public nejja neewaayo ebirowoozo byayo ebyo byonna tubadde twongera kuwuliriza bannayuganda bagamba ki tusobole okutereeza as per the interest of Ugandans. Era waliwo kansala omwe yakubuuza nti lwaki etteeka eryo bagenda nalyo oba ebbaga eryo bagenda nalyo mu maaso nga ffe bannayuganda tetulyagala. Abamu ku bembadde enfollowing abadde bawaayo ebirowoozo byabwe sirabyeko kansala oyo sinnamulako ng'agenda mu komiti. So tuleme okulemerera okukola ekituufu tulowooze tunatula mu bitanda byaffe kubanga here every Ugandan who had opinions about this bill agenze nayanja ensonga gye lwaki takkiriza mu tteeka. Kati esaagala agambe nti bannayuganda tebaagala tteeka. Bannayuganda ababadde bawulira nga mulimu ebirumira mu tteeka lino bagenze ne bawaayo ebirowoozo byabwe naawe tuyinza okulowooza. Naye mu kyo etteeka lino okugamba nti waliwo bye tubadde tutunuulira nga twekenneenya. Council George Musi Honorable omulonde ayagala tumubuulire oba amanye kizibu ki kwe tusinzidde okujja okuba nga tulowooza ku tteeka lino. Omusomesa we yamugambye the gap which has been there. Era that gap ebadde ekozesebwa bulungi nnyo aba bamanyi nti there is a gap. Kakati internally security wise era Council George Musi nsaba Katonda ono bakusabidde bwa leader of opposition babukuwanja kusanyuka kuba naye njagala kuba leader of government business njagala kubeera mu opposition kubanza nti Honorable Nsibambi amaze emyaka 2 bimutama ndisagala kuwangaalira njagala kuba mu government
ogayalako mwenale akati nze kyenjagala tewali buzibu bwajja tujja kwaniriza akati kye tuli mu kwogerako nti nze n'onaabanga ogenze n'otandika okola ojja kuba ofunye obuyinza obutandika okuwa right to access certain information waliwo bye tutajja kwogera mu lukale what is happening najja kuba ina right otandika ku access na information gyanaaba akola ki gyanaaba yeetaaga naye waliwo ekizibu kyesaagala otwale mu bulagajjavu bwebiti ebisiyaga we byatandika nga mwe mulowooza bintu byakusaaga abantu ne batandika okuzimba pala nga boolaba abantu we batandise okuzimba simanyizi A&B bino bye tulaba bitambula bye bateekamu obutambi ne bakwata abantu ne basaasaanya so problems buli kanaku zijja zikyuka kati problems ezijja zikyuka naffe zituwa olukusa nga bannayuganda otandika okulowooza ate ekizibu twalowooza tukimazeewo naye balina enkola empya gye bakola ki gye bakozesa how do we close that gap so amendments are legal bill bwebeze it is legal abantu abagikubaganyako ebirowoozo kiri mu mateeka gavumenti bwe tuwuliriza ne tugamba nti kino katukyuseemu tukole bwetu nawe tuti nga pulezidenti bwe yagayidinze it is nakyo kiri mu mateeka era nkakasa egenda kukomawo nga esatisfyinze interest z'abannayuganda era ebbaga erijja kuyita okujjako kyenja okusaba bamemba ba parliament basimbe nnyo essira kubanga the penalty eya 4 billion it's high what if tomorrow is meeting ninda kujjawo 4 billion obanga agambye nti ngende ku life imprisonment kyoba ogambye kuba sisobola kukuzinoonya in logical sense omutasobola kunoonya 4 billion okujjako obanga amugamba nti njagala kufuna bujulizi bulala ba agent bokulyaka bazikuweereza era ndabe nga bazikoze eki nga bazirese so ekyo ekina tukomye tukyuseemu penalty zibeere nzikakkamu nga bwe twongera okwetegereza ebigenda mu maaso okay webale nnyo honorable Alan Mayanja nga ofundikira lwono omwami aweereza message agambye Fred ali Juba specifically badde yiyo agambye nti ye bwawulidde enteesayo ng'obadde oga nti etteeka litagetinga honorable Kyagulanyi n'agamba nti osubira yikaye mu menyu yamuyise criminal tiwamulala asobola kugwa muno etteeka gwe tolirina ng'oggyeko Kyagulanyi ebisigadde byonna nti nga tolina ndowooza byo kkiriziganya nabyo oba tebirina makulu lwakuba ndowooza obufunze ddala alakadde tawuliriza kuba nagambye Kyagulanyi bwe tuba tumenya lisiti yakulembedde lisiti naye nayogedde ku NGOs na civil society organizations cultural leaders bonna batwaliddemu so si Kyagulanyi ayinza kuba ali waggulu ku topu olwa circumstances byonna bannayuganda byonna tusobola okwerimba wano naye that's the target era era sibulira ddala naye mu byonna olwaleero amateeka gano galina emawanga amalala agafaanana bwe gati North Korea Russia in fact adde oba BBC adde reportinga ngeraga nti tulinga abakopinze bateeka okuva Russia then copy and paste so gagezaako okujja naddala mu nsi ezirimu bannakyemalira abaagala okwenyweza mu bukulembeze Museveni amaze bukulembeze emyaka 4 olwaleero laba bateekateeka tebali ku transition abali ku succession so kati ebyo byonna tubisuubira naye bannayuganda balina kusigala nga ekituufu okiyita kituufu leero olwaleero ku fulo kyensuubira gavumenti ya Museveni kwe kuleeta motion to withdraw this bill gyensuubira bwebanga bali genuine ku bye balabye ku lwokubiri nsuubira motion to withdraw this bill emotion ega nti banneeteeka lino tulijjeeko engalo bana olw'okusinziira ku kyetulabye naye nga maliriza mu kano abalamuzi basaze omusango gwa Onyomu Okero ngeri gye gwakwatiddwamu okubeera sipide tusaba n'emisango egivunaanyizibwa baganda gino egyekimpatira bamacete baganda baffe bonna abali makomera gibeere nagyo sipide mulete obujulizi mangu bateekemu obwangu muba bubaluma baganda baffe bali ebavundire baedi mutwe n'abalala so Museveni tusaba baganda baffe bali makomera nabo